Kalama TV tulina Kadamu ayagala otunnyonnyola ku nsonga ya office engeri gy'ebeera ekwataganyaamu ekintu okuva e Uganda paka nga tuzze mu nsi z'Abawarabu. Ayagala okunnyonnyola nti training gye tufuna e Uganda temala kubeera nga ekunnyonnyola ekitonotono ekikwata ku Muwarabu. Ye bw'atyo bw'akiraba mu ngeri ye. Kasooke tuwulire kiki ky'agamba era ekintu kino akiggya ku ky'okubeera ng'ayogera bw'atyo. Halo nnyabuli Kadama TV. Hello Kadama TV. Gye baliko ssebo. Kasubira oli bulungi. Nange gye ndi sina tabu neebaza Katonda ndi mulamu. Netwebaza Katonda yakutuwanga kirabo. Tumusaba akutuweera omukisa. Ayongere okugabirira. Atukkiriza okuyayanako omutima gwo bambi. Tetulina kye tuyinza okuggyako okukwasa Katonda kuba yasinga okumanya biwetaaga. Nina emboozi y'omuwala yayogedde ku Muwarabu kumuwanika naye n'amuwa endala n'amuwa eyiye. Actually nga tuli mu nsi z'abano abantu, I'm not a Muganda, my Luganda si lulungi but nja kufigitinga ndabe nga tukwatagana. Nga tuli mu nsi z'abano abantu batutwalira ddala nga ekitagasa. Actually tulinga abantu tetulina mugaso, like tetulina kyetubagasa ate boddako emabega buli omu yeetaaga munne, batwetaaga naffe tubeetaaga. N'ekirala ng'oli mu zino ensi z'abantu olina okwebeereramu gwe nga ng'omuntu n'osooka n'otunuulira kino n'okitunuulira n'ogamba nti kino ekiyumba nkirimu for 2 years or more than 2 years. Naye kimanye bulungi nti Omuwarabu bw'ofuuka yes madam kimanye nti ogenda kubeera yes madam for the rest of the years or for the rest of the time gy'ogenda okubeera ng'oli naye. Oba kitegeera kitegeeza nti embeera gy'omulaze mu kusooka gy'ogenda okutambuliramu mpaka tolina bw'ogenda kukyusa mbeera mu maaso eyo, tekisoboka. Era bw'okyusa embeera nga obadde yes madam mu maaso eyo n'ogenda ng'okakanyala, awo wakuggyirako essimu agikuggyako mu bulungi. Okitegeera kubanga obwongo buba bumugamba nti bakuwadde magezi egyo mikwano, awo n'akuggyako essimu. Naye obuzibu bwe tulina bwa companies ezituleeta tezitraining abaana. Beefuula mbu babatute for training for a week. Just wastage of time. Tebalina kye babatraininga. Bagenda ne bagamba babasomesa instead of okubagulira ekiriyo ate babasiiga muzigo. Bano abantu babatwala nga zaabu, of which ffenna tuli bantu. Naye nze ndowooza singa abakyala bano bagenda okuva e Uganda oba tugenda okuva e Uganda nga tulina akatono at least ke tumanyiko, naye oba ne wootandikira naye ekintu ogenda n'okigwamu bye bakugambye ebirala osangayo birala. Kale good example of me, najja eno nga bandeeta kusomesa. Good gye nayina nga yakusomesa, bakitegeera. Natuuka eno teri mulimu naye ne ngumiikiriza ne ngamba ekijja kijje. Ab'ewaka nasiba ekyama ne nsiba omutima. Ab'ewaka saabagamba. Namala emyezi 2 nga sibagamba naye nga bantutte mu kiyumba kinajja kusomesa. Banzije Uganda nga bandeeta kusomesa. Okitegeera ndi mukyala musomesa, secondary teacher. Na buli kye nateekamu nga nteekamu kyakugenda kwa kusomesa. Ntuuka eno ng'omulimu teguliyo, banfera. But being nti ndi hustler, naguma ne ngamba sigenda kuddayo. I've wasted my time, I've wasted my money, I've invested in. So nina okuba nga nguma whatever situation kampambane n'enguma. Nebaza Katonda nti mu kuguma nagenda mu kiyumba, ekiyumba kino agendamu omukyala ategeera naye musomesa. Kati twali awo nga tunyumya nga mbuuza wakola ki, ne mugamba ndi musomesa era nze okundeeta nali nze kusomesa. I have my papers, ne mulaga my papers.
kati yatwala those papers nga tanazitwala yakomawo n'aŋŋamba baagala ticha ow'oluzungu naye onoosobola ne mugamba ntya n'aŋŋamba ogenda okolenga ate nga tugwe tugenda naawe ku ssomero ne mugamba tutuule tukole timetable era ne tutuula ne tugabana obudde nesobola obikwasaganya yadde ebimmenya naye at least nkola ate nampaamu kakaseera ak'okuwummula katonotono katuddeyo ku mulamwa ogw'okwebeereramu bano abantu balina ebintu bye batugamba kati ayinza okugamba okukuba omunya ewaffe omunya tegulina tabbu newoba ogulabye kubanga teguluma wegukulengera nga gudduka gweyongerayo mu nsiko oba okitegera naye bano baba balabye omunya jjukira mulimu ebintu byabwe bateekamu ebintu byabwe ate ebyo ebintu they target you nga wankajja ezo emyezi ezisooka ezo 6 mwe babikutagetingira bagamba ogukube ogutakulumye tegugudde mu nva naye bagamba gukube okitegeera basala obukebe ne babuteekamu amazzi buno obucupa bw'amazzi ne babusalako emitwe ne babuteekamu amazzi nga bataddemu bateekamu omunnyo n'ekira ne bagamba obutwale ku ddinisa kale wonna baba bakugambye mu kiyigo okitegeera bakola ebintu nto bingi zono byonna yabikolanga naye nebaza katonda I had God nalina katonda sirina kye nali manyi nti oba kino bakikola bwe bati sirina mukwano sirina yali agenzeko okukyeyo sirina gwe manyi naye nga buli kye baŋŋamba nga ŋŋamba katonda wange kino bwe kitabanga si kituufu toganya mukono gwange ekikwatako nga I just say no in our country in our culture it's not allowed nga mugamba I respect you naye mu culture yaffe tekikkirizibwa omunya ne gujja agamba gukube ne mugamba ogwo muziro gwange siyinza gukuba okitegera naye atunuulira nga kanudde amaaso yayomba olunaku lulamba ne ŋŋamba kasika tonkubye nze okuyomba obuyombi ne bwoyomba okuva ku makya paka olweggulo ndidde ompadde omusaala gwange sirina kizibu kintuuseeko nzira mu kisenge kyange ne mpanika n'amagulu nze ebyo tebindya newowogga n'otya so kati ate nalaba nga ekyo nkiyiseeko yakwata emmere omuceere n'asalasala ebintu byabwe ebyo byebalya byonna n'abiteeka ku tray n'abitwala ku geeti kiro naye neebase kati ngenda ozibuka ku makya nkola emirimu gyange neetala kati nga bakagendeko wabweru bawateeredde ndabeyo n'okugendayo ng'ajja ebindi ngamba n'amazzi mu giraasi kati mba ndi awo saawa zaalinga 6 neebase n'okwebaka nga mpita bugenda okimeyo bye natutte eri ku geeti ne mugamba sinze yabitutteyo ate simanyi oba wabitutteyo lwaki eyo baliirayo bulijjo ndaba tuliira wano ku dining ate eri ku geeti ani yabitutteyo ne mugamba sigenda bikimayo netwereega ne mugamba sigenda bikimayo kuba sinze yabitutteyo okitegeera singa bayagadde mbijjeyo waliŋŋambye bitwale and woba oyagala mbijjeyo nja bijjayo enkya kuba mbadde mu deep sleep nezirawo neneggalira naayomba ne bukya ku makya n'atandikirawo yakomye okitegeera naye nga byonna mbiyitako nebaza katonda ebyo byaggwa era buli lwe bakola ebintu byabwe nze mbanga atabiraba nzira ku ssimu yange nesoma bayibuli kubanga nalina bayibuli yagitwala nina yaku ssimu nsoma bayibuli yange nensaba katonda kuba katonda yakuuma okitegeera katonda yakuuma tulina okwekwata katonda sinti kuba tuli eno mu buwarabu newobuuza e Uganda okufa kuli buli wamu ebizibu biri buli wamu tulina okwekwata katonda tusabe nnyo tusabire bannaffe omuntu waba ali mu buzibu tomuharashinga tomumalaamu maanyi emikwano emirala abawala abalala omuntu wajja namugamba munnange nina obuzibu ABCD ofuuka nseko balina groups ezibafominga zi WhatsApp group badda mu kwewalana oli naayogerera munne nga waali obubi abonaabona okitegeera eno si waffe oba Uganda obonaabonerayo ate nga wammwe kati olw'eno
tuli bukyeyo, so tulina okwebereramu bwe tuguma bwe tusaba bwe tubeera so careful kubanga abaana abasinga abafudde. Fine okufa Katonda yakutegeka, naye nze ebiseera ebimu sikukkiriza. Waliwo omwana afa n'owulira ddala nga okufa kwe kuliko question mark. Abamu bafa byawongo, babawungamu ebintu byabwe, okitegeera. And these people okusanga omuntu nga sente zaalina zaalaali like nga zino ezaffe ze tutuuyanira, si kyangu mukwano. Mpozi n'ekirala kye nsobola okwogerako nti sente z'abano ye ziva zonna tumanyiyo. Nina mukwano gwange gwe nafuna yaŋŋamba mbuyo bagenda musasula omusaala like today. Ku makya bazireeta, famire yonna neekuŋŋaana nga bazitadde mu makati nga bafukamidde ne basaba bwe bakaaba, okitegeera. So naawe baba bazikuwadde oba tumanyi baziyingizizaamu ki, nawe zitukuze. Oba oli mulokole oba oli mukatoliki, zinnyike mu musaayi gwa Yesu. Oba oli musiraamu nomanyi dduwa z'oba osoma, oba okitegeera, naawe ozitukuze. In that woba ozisindise e Uganda zibe ne kyezivaamu. Tulabye abaana bangi bakaaba bakuwadde sente eziizo basoose nazikaabira we bazisabira, tumanyi baziyingizaamu ki. Gwe oluziweereza e Uganda nga bazirya ng'oddamu okukaaba, okitegeera. Naawe zisabire bazikuwe, genda nazo mu kisenge kyo weggalire, okitegeera. Abamu amala ozisabira bwatyo bwakaaba bwe banyooteza obubaani akusasula musaala, bazisuza na mu ttooyi zagenda okuwa ekiro kyonna n'alyoka akuwa ku makya. Olumala olukuwa ng'akugambirawo there and then ng'agamba tugende tuzisindike, mugambe no wait. Naawe fukamira weebaze Katonda lwakuba ozifunye ate ozitukuze. Mugambe Mukama kye baziyingizizaamu zonna, oba oli musiraamu oba oli wa ddiini ki, Katonda awulira ennimi zonna, oba okitegeera. So byebyo, mbagala nnyo mikwano, tukole bwe tusaba Katonda.